Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zenunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita ekyessuula, okulumba n'okutala kwa Wankula, ng'olutalo lutandise okubeera nga lunyinyiitira era mu kuggulawo ne tubeera ng'enteekateeka zaffe zaali zitambulira ddala bukwakku. Nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri tuli mu ssuula, okulumba n'okutala kwa Wankula. Ab'obusaale nabo nga babutonnyesa bukuba, sikulimba wamma ggwe ng'ekintu kyonna kyesasa. Naleka bannange balwana bwezizingirire ne nteregenya ngende ndaba abali ku kirya dda nga bwe bali. Bwe natuukayo ne nsanga ng'omulaba abakiinako, ndowooza baatandika bubi. Bwe bandaba ne baleekaana nnyo era ne mbaweenya bakuŋŋaanire wendi era nabo bwe baakola. Ne mbalagira nti bwe mpuuba omukono mwenna ne mukanyuga amafumu omulundi gumu. Twakanyuga bwe tutyo mu ngeri eno amafumu gaffe emirundi 3 gyokka, munnange ng'ekiyumba munyale. Abalaba olwo beeyiye emabega. Nalaba awo ennwana egonjoose ne nsala akakubo ne ndaga oludda olulala, nasanga omulabe bagamusasira naye ng'abali bukiika era nga bangi ku bo bafumitiddwa bubi nnyo. Mu kaseera kano akaakanaayo kyani, abavubuka abamu abaali ku Kirimmegga we baatutuukirako. Bo bwe baalaba omulaba adduse alaze wakati ne bajja badduukirire wonna we banaasanga omulaba asimbye enkundi ng'akyakangazza. Bwe nalaba ng'awo ebigambo bizzeemu olungubanguba ne njagala nsale nzireyo gye navudde. Mba nsala nti akakubo omuvubuka omwe yali mu muti n'afuuwa ekiŋaaŋaali ekyanyanyagira ng'eŋŋombe era ekyamagulu abalabe bonna ne balalama bakirabe kazzibetta. Mu kabanga ako ab'ensuwa z'amazzi agookya bwe baazibunduggulira abantu, ab'olunyata ne bassa okwo ate nga n'ab'envuumulo bwe bawuuba. Ekintu ne kyetinda. Abalaba abamu bawoloma, abalala bafumise bannaabwe mu keegugungo, abalala balinnyidde bannaabwe wansi bafudde, sikulimba ne kibula omukombi. Mu keegugungo ako wakati omulabe we yawagulira okumpi ne we nnali. Ebyaddirira bizibu ddala okunyumya. Nze nagenda okulaba nga ndi mu balabe wakati, anti amafumu nga ganyooka. Agamu gampita ku mutwe, amalala mu nkwawa, amalala mu magulu, naye nno naguno gujjwa nkyewuunya ne we nagawonera. Gwe ate awataali kwewoma, ng'oneewoma kimunyeera w'amafumu. Agamu gaakuyitangako nga gavuuma, amalala nga gasiiya, wamma ggwe luno buli omu alulojja bubwe. Twagenda tulwana ne tugguka mu kakubo era ne bannaffe abaava erudda ne bagguka. Bwe twali tulwana twakozesa ekigambo kino, ddu. Kitusobozesa obutafumitigana naye kyatiisa nnyo abalabe era olw'obwangu bwaffe kyabalowoozesanga nga tuli bangi nnyo nnyo. Anti wawuliranga ddu wano, ddu wali, ddu emabegawo, ate mu kaseera katono ddala ng'eyabwatulidde ddu emabegawo omuwulira ajasanguliza mu maaso go. Abalaba abamu ne beekakamulako badduke naye okutuuka ku migga ng'amazzi gabalalambaza, anti olwo nga nago gayira buyizi. Mu kaseera akamu bwe nakeboka nga ndaba omusajja agaludde effumu agenda okulinjokya mu mabega. Konze naawe nno olimba. Yali akyakanga badde nalyo ng'eryange lyamunywegedde dda mu kifuba. Yatalantuka emirundi 2 ng'enkoona ettaka ligiramusa. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agenderera ddala okufumita mikolo, anti ng'engabo yeegudde effumu lye limenyese. Nabuuka omulundi gumu nga tuli bukwata. Effumu nalivaamu bulekwe ne ndimutonera. Omusajja oli lyamukwasa wakati w'ebibegabega ng'awumira ttaka. Abalabe balaba baggwawo ne bawanguka era ffe ne bannange nga 8 twaleka babajjako amafumu ne tugenda tukwata n'abali batwala omunyago, nga tubasuubira okubasanga wakati wa kirya dda ne Kiriggwajjo. Twalwawo akabanga nga tulinda bannange basibe amazzi ga Kiryadda, si kulwa nga naffe gatukulubbya.
twagenda tufuuyirira mafuuyirire, naye naawe oyinza okulaba engeri gye twawuniikiriramu bwe twasomoka ne tugugubirira ddala okutuuka ku Kiriggwajjo nga tetulaba ku muntu n'omu, wabula ebintu ebyagenda nga biwandagala ng'abalabe beeyanguyiriza bawone Nakitembeggenye eyabali emabega, anti baawulira ng'enkuuka eri eyo ndala. Twategeera luvannyuma nga munnaffe eyasindikibwa okutegulula amazzi ku Kiriggwajjo teyakikola. Bwe twamala okusomoka Kiriggwajjo ne tulya emisinde. Olwo tetwalwa ne tubaggukako. Bwe baatulengera tujja, abalabe abaali bakobedde omunyago ne bakyuka bajje batutangirire, anti ennyago ne zikekkera, emirambo ne gigwa. Mu kaseera akamu naseerera n'engwa. Omusajja aba agenda okulinjo kyati, Mikolo n'atuuka n'amufumita mu nkwawa okugwa eri nga mukalu wajjo. Naye Mikolo taba kutuukira mu kiseera ekyo nali mpedde. Omulundi gumu nalaba abalabe banneetoolodde nga bandi bubi, n'engwa wansi ne nnambaala ng'afudde, nga nkanudde amaaso era nga njasaamiridde. Abalabe ne bampitako nga balowooza nti lwamazzeemu dda amazzi, so nga nze nsaze busazi ga nkolwa. Olutalo ne lunyinyitirira ddala nnyo, naye abalabe baba bali kumpi okutulinnya ku nfeete ne balengera abamu ku bannaffe nga bajja du ze ziyita. Ko bo nti bwe tulinda abo nabo okutuuka nga tetunnawanguka ng'obwaffe bukomye. Munnange nga basuula byakulwanyisa wansi nga tubawamba. Agasajja nno, agasajja! So nno singa baagira bakyawazaawazaako bandituwangudde, anti abaatudduukirira baali tebawera na 30 mu bungi. Nze olwo nno nga ndi wansi nvuya buvuya, anti ng'omukono ogwa kkono bagusesseggudde era nga n'okugulu bakufumise. Ejje lyaffe lyafa nnyo, engabo 25 mu lulwana olwo mwe zaagwa, era ab'ebiwundu ebibye ennyo twali 60, abasigadde nga nabo baabuwe bajjudde ebiwundu. Omulabe amafumu gaamuwooza nnyo ddala. Ku balwanyi 25,000 be twakontana nabo 1,300 tebaalwabula, ate 300 nga bali ku bwalugaba, abaasigalawo olwenda nga be balimu olungubanguba. Kyokka twaswalirwa nnyo bavubuka bannaffe abo 25 abataagabana ku ssanyu lya buwanguzi buno, newankubadde nga baagabana ku kitiibwa kyabwo. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirirawo essuula eya 25 weekoma. Tusisinkane mu ssuula eya 26 bw'anaaba nga akkiriza Mukama. Akuume atakuumira mpeera.